Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Olwaleero omusomo twagala okutunulira ensonga y'obufumbo eno. Ensonga eno nkulu nnyo eyeetaaga abawalimu ffenna tufeeyo okulaba nga tusomesa obufumbo. Olwaleero abantu bangi obufumbo babuzanyiramu. Abantu bangi babiyita bya kusaaga, songa obufumbo Allah subhanahu wa ta'ala byalinga abuteekateeka weewaawo obusiraamu butukkiriza okusaaga, naye mu bufumbo okusaaga kubeera kutono naddala ebikwatagana n'okufumbiza oba okugoba oba okukomyawo omukyala. Ensonga ezo esatu. Hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga hasanahu kathiru min al-ulama, abamanyi bangi bagirungi ati hadithi nungi newakubadde nga waliyo bagamba nti erimuko obunafu, naye nga tugyesembesa mu nsonga eno. Hadithi egamba nti thalathatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd. Ebintu bisatu tokkirizibwa kubisaagirako. Bw'okyogera nekiva mu kamwako, bw'obanga obadde siriyasi kukyo nga n'enniya kyoyogera kyegamba, kitwalibwa nga bw'oba okifulumiza n'okyogera. Ate newankubadde nga obadde osaaga nga kyofulumiza si kyobadde otegeeza, era hukumu y'obusiraamu, ennamula y'obusiraamu ekitwala nga bw'okifulumiza. So ensonga ssatu mulina okuzetegereza. Mulekeraawo kuzisaagiramu abafumbo oba abazadde. Ensonga esooka annika, okufumbiza. Mukimanyi bulungi nti empagi ezikola obufumbo ziri bbiri. Esooka bagiyita al-ijab, ey'okubiri al-kabul. Al-ijab kyekigambo ekiva ew'omuzadde ng'agamba omwana ow'obulenzi omuvubuka nti nkufumbiza muwala wange Maimuna. Hadhihi al-kalima, ekigambo kyemuwuliranga boogera ekyo ku mbaga, ku mikolo ne mu bifo we bawoowera, abalala bakiteeka ne ku mizindaalo, kigambo si kyakusaagiramu. Kyebula abaagala bakyogere nga abantu bonna bakiwulira, kulwokubanga kikulu nnyo mu bufumbo era mpagi ya bufumbo. Kubanga empagi z'obufumbo ezibuyingira ziri bbiri. Al-ijab kyekigambo ekiva ew'omuntu alina obuyinza ku muwala, ayinza okubeera muzadde we, oba oyo muzadde we gw'abadde obuyinza omugaba, oba abo abaasigalawo okubeera nga bagenda ogaba omwana ow'obuwala nga omuzadde we yafa. N'olwekyo ekigambo ekiba kiyita al-ijab, mpagi ya bufumbo. Empagi ey'okubiri bagiyita al-kabul, kyekigambo ekiva ew'oyo ayagala okuwasa omwana ow'obuwala, ekigamba nti nzikiriza. Al-kabul okukkiriza. Omwana omulenzi ayogera nti nzikiriza okuwasa muwalawo gw'ompadde Maimuna, nzikiriza olamawale gw'omuwadde asobola okuyongerako, naye ng'ekigambo nzikiriza okunfumbiza muwalawo kye bayita al-kabul. Kati ekigambo ekyo al-ijab mpagi ya bufumbo, naye abantu bangi bakisaagiramu. N'agamba nti mukazi wange oyo mukuwadde, oba muwala wange oyo mukufumbiza, oba mukuwadde oyo mukazi wo. Omanyi tulina lafdhun sarih, waliwo ekigambo ekibeera nga kiri sarih nga kijja kutegeeza bufumbo, ne wabeerawo ekigambo ekijja nga laisa sarihan walakinahu fi maana at-tankih. Kiyinza okubeera nga tekiri direct mu kufumbiza, naye ng'amakulu gaakyo gategeeza kufumbiza. Kati bw'ogamba nti nkufumbiza muwala wange, gw'oba oyogedde direct nti omufumbiza. Naye waliwo n'ebigambo ebirala nti nkuwadde muwala wange oyo mukazi wo. Kwegamba ebigambo ng'ebyo abantu babikozesa, naye w'okyogerera singa omuvubuka agamba nti kabil tu, n'agamba nti nzikiriza, ennamula y'obusiraamu singa omuvubuka oyo agenda n'abeera n'omuwala oyo n'amutwala mu mbeera ez'obufumbo, ate tosobola kugamba mu mahakimu shariya, mu kkooti ezaffe eza shariya ez'obusiraamu, n'ogamba nti nali nsaaga. N'olw'ensonga eyo ekyo tebakisaagiramu. Musaagire mu birala, nabbi yali asaaga, obusiraamu bukkiriza okusaaga, naye ekyo tebakisaagirako. N'olwekyo togamba nga omuntu nti nkuwadde mukazi wange oyo, oba nkufumbiza muwala wange oyo,
oba twala oyo mukazi wo oyo kuva tewali atakimanyi oyo mukyala wo ekintu ekyo tebakisaagiramu kyavaga mu hadithi entu thalathatun ebintu bisatu jidduhunna jiddun omuntu akyogedde nga abadde amalirira tutwala akyayogedde nti kyabumalirivu wa hazluhunna jiddun ate era nawakubadde nga abadde asaaga era tukitwala nti kyayogedde kyekyo era oyo aba afuuse mukyala we okifulumiza ekyo kimu. Ensonga ey'okubiri atalaka mukimanyi nti Allah yayagala nnyo mbufumbo tubeere wamu naye Allah asobola okugera mu mbeera emu oba endala ne wajjawo okwawukana n'atuwa talaka nga yensonga okwawukana okw'abafumba babiri nga kuvudde eri mwami nga yasazeewo okwawukana ne mukyala we n'ateekawo kye bayita al-khulu okweyambulula okwo nga kwe kwawukana okuva eri omukyala nga yakooye olw'ensonga ze n'asaba ab'obuyinza nti mutwawukanye n'omusajja oyo sikyamwagala. Byonna mu Busiraamu bitegeeza kwawukana naye talaka abaami abalina abakyala mu maka gammwe mugezeeko okwewala ennyo okufulumya ekigambo talaka anti talik nkugobye oba nkuwadde talaka oba nviira kubanga mbagambye nti ebigambo bino waliwo ebiri sareh nga bitegeeza kigambo ekyo nga kati ekigambo talaka nti nkugobye oba nkuwadde talaka ekyo kiri sareh kiri direct ne wabeerawo fima amaana talaka waliyo ebigambo ebikozesebwa naye nga amakulu gaabyo bw'obyetegereza bitegeeza ekyo kyakubeera nga omugobye. So omukyala bino byemukola mbu waliwo agamba ati nagadde kumutiisatiisa banaye osaba bakusonyiwe nabadde mutiisatiisa londayo ensonga endala zosobola okukozesa okutiisatiisa mukyala wo mu maka oba okubeera nga oteekawo mu mbeera z'obunkenkeze nga bwe mwagala naye tokozesa kigambo kya kumugoba kubanga kyo tekisaagirwako. Ebbanga ly'okifulumya mu kamwako n'omugamba nti nkugobye nviira genda ewammwe wano sikwagalawo ebyo ebigambo bitegeeza talaka n'olw'ensonga eyo fil hukumu shari'i mu nnamula ya shariya nti bw'onoogenda fi makahimi shariya omukyala n'agamba nti yangobye n'okkiriza nti wakyogedde n'ogamba omulamuzi nabadde ensaaga okusaaga okwo omulamuzi takutwala kasoobera nga ekigambo ekifulumizza kiba kitegeeza talaka. N'olw'ensonga eyo ensonga ey'okubiri etakkirizibwa kubeera nga ogisaagirako ebbanga ly'omala ng'oli mbufumbo ne mukyalawo. Ensonga y'obufumbo abampuliriza Allah teyayagala bantu kubeeramu na muzannyo gwa kikanga ekyo. N'olwekyo tusaagire mu birala, tusaagire mu bya bizinesi, tusaagire mu bulamu bwa bulijjo naye tosaagira ku mukyala mugamba nti nkugobye. Ensonga ya kubiri. Ensonga ey'okusatu era nga nayo yeekuusa ku bufumbo gy'otakkiriza kusaagiramu arraja ye mukyala gwe wagobye ng'ali mu idda for example wamuwa talaka nga ntuufu wamugamba nti nkugobye naye mukimanyi nti Obusiraamu bugamba omukyala akyatudde idda okwetegereza ddala bamugobye nga omugobedde ddala tokyamwetaaga oba okyalinamu embeera y'omukomyawo. Kati ekigambo kyotasaagirako kwe kubeera kwe mugamba nti kale nkusonyiye komawo. Ekigambo kale nkusonyiye komawo. Omukyala ono bw'akomawo mu nsonga z'obufumbo ate tokkirizibwa gamba nabadde nsaaga. Ekyokukomyawo omukyala mu bufumbo bwe tebakisaagirako. So bw'okyogera nga nniya ye egamba mukomyawo tukitwala nga bwakyogedde ate era bw'okyogera nga nniya yo tekkiriza mukomyawo naye wabadde okisaagirako busaagizi era tutwala kye wayogedde ne tugamba nti omukyala ono yakomyewo mu maka ga bbaawe ng'ekigambo kiva mu kamwa ka ye kennyini nannyini ye eyamukomezaawo mu maka ge. N'olwekyo abafumbo njagala okubeera nga nyongera okukkaatiiza ensonga eno mu hadiisi eyo nti ebintu ebyo ebisatu tubitwale nga bikulu nnyo kubanga bizimbirwako obufumbo mu mbeera ez'enjawulo. Tokkirizibwa gamba muntu nti nkufumbizza muwala wange oba mukuwadde oba muwuyo mutwale naye ng'ekigambo ekyo kikozesa mu kusaaga. Omuntu oyo wagambira nti kabiri tunzikiriza oyo aba afuuse mukyala we era aba agenda kukola bino ebirala ebiddako ebyamawale n'okufunayo abajulizi abeerenga mufumbo kulw'okubanga kasa kiva mu muntu mwennyini amulinako obuyinza.
okujjako nga kivudde ku muntu atamugaba kubanga kati mukimanyi nti omwana bw'abamala okusimagana ne munne agenda omutwala waliwo kye bayita idhinul wali ayogera ekigambo ky'omugaba atera okubeera alwali oyo kennyini amuzaala taata wa mulinako obuyinza oba oyo gw'aba awadde obuyinza okukola omulimu gw'okumugabirawo nga yetaliiwo kubanga ayinza okuba nga ali wala oba okuba nga alinamu obulwadde n'agamba nti mpadde obuyinza muliraana wange fulani oba mukwano gwange fulani oba imaamu w'ekitundu muwadde obuyinza okubeera nga agaba muwala wange n'olwekyo bwe kiba nga kivudde eri oyo atamugaba ekyo tetukitwala asula ne bw'aba nga abadde amaliridde obufumbo obubeera bufu ku lw'okubanga agaba omuwala alina kubeera nga yamulinako obuyinza oba afunye olukusa okuva mu abamulinako obuyinza naye tugamba nga ekigambo kivudde eri oyo amuzaala n'agamba nti mukuwadde oba mutwale oba oyo mukazi wo ensonga eyo etwalibwa nga nkulu nnyo era aba afuuse mukyala we nabwe kityo okugoba omukyala gwe wawasa mu mateeka ntegeeza omukyala gwe wawasa mu mateeka soogera ku bakyala bano be mutwala nga tebaba bawadde abo asula okulamula kwa shariya kwabo oba omulina ng'oyo malaayawo si mukyalawo naye njogera ku mukyala gwe wawasa mu mateeka ga shariya nga bamukuwa mu butuufu omukyala oyo bw'obanga omuwa ttalaka tokkirizibwa gisaagiramu bw'obanga okyogedde kasa kituuka mu balamuzi oba mu bakulembeze bakitwala nga bwe wakyogera nti omukyala ono wamugoba takyali mukyalawo era aba ali mu ttalaka nga agenzemu edda era omukyala wabanga ayagala okuva ewuwo ate tolina gamba nti nabadde nze mutiisaamu butiisa nabadde musaagirako busaagizi kyoba oyogedde kiba kitwalibwa nga kikulu nnyo mulekere awo okusaagira mu mbeera y'ogoba abakyala then kyetusembezaayo nti omukyala gwe wagoba okkirizibwa omumukomyawo emirundi ebiri gye mutegeera obulungi kubanga ogwokusatu oba takyakkirizibwa kubeera nga akomawo wuwo paka ng'afumbiddwako omusajja omulala eyo hukumu mpanvu tujja kuginnyonnyola inshallah gye bujjako naye wano ng'okyakkirizibwa omumukomyawo tomusaagirako nti kale nkusonyiye komaweeka n'atuuka wakati nogaba nabadde nsaaga ebyo tebisaagirwamu era buli mubituusa eri abalamuzi ba shariya bagenda bagamba nti bye wayogera bitwalibwa nga bye wabyogera tulekere awo okusaagira mu bufumbo neyanziza okumpuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.